bingi soloza kuŋŋaanya ssente mu bantu b'okuŋŋaanya omusimbi n'ozimba kalina egindi muli mu ttenti ebizibu bikumala obusiraamu hands off ojja kufuna ebizibu Bugingo ebizibu akakamanyiro kogenda oleeta buno obusiraamu si people power buno obusiraamu si people power ffe tuli tayali okuluzinga obulamu bwaffe ne Allah aleme kumanyirwa tuli tayali nyini nsi eno si people power gwe Bugingo gyewamanyira okubeera nga buli kaseera ovuma toddamu okuyasamya akamwa ku Katonda eyakutondera okuba nti gwe tomumanyi beera mu bizibu byo amaka gakulemye ye pasitayo kya bayibuli ate nkya nakotinga mu bayibuli amaka ago gakulemye simanya mbu akaleege obukadde bubiri n'otunuulira oba bannaye era bannaye Allah jalla jo bannaye gwe yammye obuluŋŋamu Allah bukadde bubiri at his age ebintu by'obusiraamu tebikwatako si kabe byakibuli kabe supreme council toyina buyinza kwogera ku mufuti toyina buyinza kwogera ku mulangira Nakibinge toyina buyinza kwogera ku amiru yenna toyina buyinza kwogera ku musiraamu wadde muli w'amayirungi beera ku bizibu byo gwe Bugingo eno tosiba nti wabula eno njovu ffe tuli bazibu okuluzinga obulamu nga tugenda mu jjana basabula ababuleka manya bizibu byo Bugingo manya bizibu byo oddemu gwe yasamya akamwa bino bireke tebikwatako obandira nga yalizayininze ebyo tebikwatako abo no balina nsonga zaabwe ffe tuzimanyi tebikwatako so si kuvaayo okukutandika nno kumanyira abantu bomanyidde okumanyira ffe tuli bazibu ffe ku ddiini tuli bakambwe tetulina kintu kyonna kyonna kitulabawo abadan ffe tusobola okwemalira ensonga zaffe Bugingo neyogere ku busiraamu Bugingo walaba jjajja naye tetusobola kumukkiriza kuzoogerako jjajja kennyini tetusobola kumukkiriza kutwogerako eno nzikiriza nyini nsi eno kumwawula na nabbi we mu kabuli kyekigenda tutaasa kyekitaasa ensi yonna kweyimiridde ng'oddawo otandika okwasamya akamwa fa ku bibyo bandizo beera mu bibyo beera simanya ono tedi simanya beera mu kikulukuto byo simanya beera n'oyo omukozi wo beera mu bizibu byo Allah jalla jalaaluhu atusaasire nali wano ne mbagamba nti ono Wisdom Kaya agenda kudduka mu Uganda nga muwakana nze nali nabitegeera dda nti adduka akozesa linnya lya Bobi Wine afunireko obutuuze Canada adduka agende agambe mu Uganda bamutulugunya bagala kumutta nga bwe yakoze nadduka mu Uganda Wisdom Kaya ngenda kakasa nti bakutikka bakukomewo mu Uganda wava wano ng'omaze okutunuunira ng'omaze otuwaayiriza omaze otuvuma owaayiriza buli muntu obeezeebeze buli muntu n'ofubutuka n'odduka ne mumala okwonoona ensi yammwe ne mumala ate ne mugiddukamu ne mugenda ebweru waayo nga mwefula nti mwagala nnyo ensi yammwe mu ba Wisdom Kaya ngenda kakasa nti bakutikka bakukomyeyo wano e Kampala mpozi nga si yenze ngenda kukola ekisoboka kyo n'oteekeddwa okudda wano muzina ekazoozi obeera ekazi wali ng'ozunga otegere nti ogwo omutima omubi gw'oyina n'ezifu lyoyina ku bantu n'ebibi byokoze ku bantu Wisdom Kaya ate omala ofubutuka odduka biki mumaze okukozesa erinnya lya Bobi Wine ne mufubutuka ne mudduka kati oli eyo sebolowooza ogenda kubeera bulungi Wisdom Kaya togenda kubeera bulungi n'akamu sisobola kukkiriza kubeera mu eyo Canada ng'otaayaya Wisdom Kaya nteekeddwa okukulaba ng'okomyewo wano e Kampala ekyaddondo ng'oyonoonidde bantu mannya ng'okubye bantu kaye ng'ovumye bantu nga wanzirako n'onvuma nzenna n'ontyoboola n'ompisaamu amaaso n'ompaayiriza nga gwese oyagala ku likes na comments nakulaba ng'ofuluma oyagala kugenda obweru wa ggwanga ng'oyagala content ku banno Wisdom Kaya manya ne basa Wisdom Kaya yadduse naye nga yadduse ng'akozesezza erinnya Bobi Wine mu bintu bye mu biwandiiko bye mwe yayitidde omwo n'adduka ng'agamba Uganda abamutulugunya baagala kumutta naye nga neyagala okutta Mbega ani abadde ayagala okutta Mbega jjukira ekibiina kyabadde awagira mu nkukutu ekiri mu gavumenti babadde tebasobola mukkiriza kufuluma nakumuwa butuuze nakusobola kuyingira mu nsi ziri kukola abadde alina okuteekawo nnyo obubadi obulaga nti ensi gyalimu mbi nnyo asobole okufulumirako Wisdom Kaya yagenze ekyo nali nakibagamba dda mu vidiyo zange ezasooka ne mulowooza nti mbalimba ne mulowooza nti nsaaga nti Wisdom Kaya tagenda kudduka mu Uganda yamaze n'afuluma n'agenda Kaya Wisdom
oyo simanyi omwana w'omulaalo naye avudde wano ng'ayonoonya amannya g'abantu avudde wano ng'ayonoonya kaliya z'abantu kati otune bino ebisajja nga bino bikaye avudde wano mu Uganda ng'ayonoonye kaliya z'abantu yaddusa agenze naye abantu bayonoonedde amannya bo mwe bali mu nsi muno abatidde bizinensi zaabwe bo mwe bali mu nsi muno yafulumya yaddusa agenze basigale mu nsi muno nga bo babonaabona bazunga tebalina kibakola amanya gaabwe agoonoonye bizinensi zaabwe azikubye yaddusa agenze bakayebuzidomu bano abantu bwe bati n'abalala mulekere nga bawo obudde bano abantu babi nnyo bano abantu bazibu nnyo tebaliiko mikwano olugulaba yali mukwano gwange naye yanneefuulira sibo ng'ayagala kutta bintu byange byonnono gulaba kati yaddusa agenze mu bulamu ye bwayita obulungi kati abantu abalese mu bulamu ye bwayita obubi n'emirimu gyabwe agyonoonye amannya gaabwe agoonoonye afubutusadduse waba wulira ng'ayagala nnyo ensi ye lwaki taliiwo wano lwaki tasigadde wano ne tubonaabona ffenna wisdom kaye ng'ekyo nze nkigamba n'amaaso gange gano galabye sigenda kukkiriza kubeera eyo gwe gy'olowooza wagenze kufuna mirembe ngenda kakasa nti okoma wano mu Uganda oboneebonere wano yo mukampere aliyeti sikiri nze Bajjo events omusajja omuganda aliyeti sikiri kankubuulire tolina kyoyinza kukola nekitanyongerako era njagala nkubuulire omusajja gwe bayita Bajjo mu Uganda tosobola kumukuba na propaganda gwe yakola edda abantu bye balaba edda n'olowooza nti onkuba kankuwa amagezi aliyeti sikini bwe oyagala okunkuba n'obwo obumba tutubo bonna n'obujejo bwe nayiyeemu kamulali kubanga ngenda ndeeta kamulali party tu nze ndi malawudi efe abalwana olutalo one man standing noonya akavidiyo nga ndi ebisiyaga noonya akavidiyo nga nebase ku ntooba embizzi noonya akavidiyo nga nkutta omwana omuto noonya akavidiyo nga nvuma kabaka wa Buganda noonya akavidiyo nga negana Katonda nga ggwe awo ojja kufuna kyoyagala aliyeti sikini nze omulimu gwange ogw'omu mutwe gwali gwa kulabisa nsi. Okay, Professor Bajjo oyokyezza eno video mpya Bajjo yakagikola ndowooza owuliddemu kamulali kitegeeza mpya Bajjo owabadde owangudde omuzannyo ng'oguli ku top nga buli muntu akwatiddwako ennaku nti bannange omusajja yakulumbye naye ng'ebyakulumbisizza omusajja kumuvumanga lutatadde era Bajjo olemezzaako Bajjo wabadde oyagala omuntu amale kufa Bajjo oyagala omuntu amale kufa mu zino ensonga ze mulimu Bajjo mukwano gwange Bajjo clear process saalo mutuvudde wala Bajjo naye Bajjo yokeza Bajjo wabadde omuzannyo oguwangudde bulungi buli muntu agamba bane Bajjo bamulumbye bannange Bajjo bamulumbye nga buli muntu ali ku saidiyo naye kati Bajjo bigenza okuwunzikira olemezzaako okyavuma omusajja yakulumbirwa kumuvuma lwaki tosala puleesha Bajjo oyagala bamale kukuba muntu masasa afe oyagala bamasajja bamale kusanga eyo bakukwata embaddiya Bajjo oyagala bavuka bamale kukola ku gundi ki oyagala Bajjo no Bajjo nedda oyagala bino ebintu bigende paka wa babadde bakubye omuntu amasasi wa lwakuvuma basajja bano abasajja era olemezzaako bannange oyagala bamale kutta muntu muzina ensonga Bajjo lyokosi okendeeza akaliro Sarongo Bajjo oli musajja mugezi oli professor mulamba ne gyonagenda okuma okulemezzaako n'abavuka bagenda kwekyawa mwemagala tumale kuziika muntu muzina entalo zammwe Bajjo Sabavulu Bajjo a clear process kindiza pressure baba ngali yazze nebigwa sala omuliro tudde ku birala Bajjo oli musajja mugezi osomesa business ogabaloni oyigiriza abavuntu okukola Bajjo tubeere ku ebyo ne tuve mu bintu by'entalo Bajjo tuve mu bintu by'entalo Bajjo osobola okukola ekintu kyonna ky'osobola okukola mu ggwanga muno naye ebintu ebirimu olutalo ebirimu okufa kuba makafaananyi singa omusirikale oyakubye essasi natta omu ku baana bano singa kati Bajjo oli ludda waga amazima singa omusirikale ali luddawa singa omwana yafudde n'afiirwa obulamu bwe balina famire abavubuka bano nze Bajjo kinandikugambe nga kyaliiwo kendeeza akale toddamu kuvuma omuvubuka muleke kati gyoko muvubuka ovuma omuvubuka omuwa maanyi kati abantu abadde ku saidiyo bagenda kulaba nti gwe mukyamu tokiraba abantu ababadde ku saidiyo nga bakuwagira omusajja okukulumba bagenda kulaba nti gwe mukyamu ge amazima aliyeni yakulumbye olwakumuvuma olaba nakati era okyamuvuma kati kyekiddako Bajjo kyekiddako ga amazima Professor Bajjo simpate gyobadde ofunye egenda kugenda abantu nga bategedde nti okyakulumbisizza kuvuma era kati okyavuma bagenda gamba nti naddala omusajja mutuufu okulumba kubanga omulemeddeko era olemezzaako saaba clear process Bajjo Saalongo Professor nze nkwagala nnyo
nego wenna ali mu Saudi Arabia teweerabira okuleeta ebintu ne bazaamuzamu abali mu Saudi Arabia mu Riyadh mu katundu akayitibwa Jaradiya ke kafaananyi kola abantu addawo kajjeko ennamba z'essimu obakubireko basobole okuleetera emigugu gye Kampala. Ofiisi yaabwe Kampala eri ku Nateete ku bitaala wansi w'ekizimbe ekiriko Bank of Africa mu basement. Ofiisi yaabwe Kampala weeri naye ng'okumanya ebisingawo ku bakwezi ennamba z'entaddawo kwaka kapande z'abazaamuzamu for import and export oleeta ebintu byo gwali mu Saudi Arabia. Otegede ensonga yange eno naye ng'ekintu kimu kugamba Ssaabavulu Bajjo clear process ogenda kuwa alien skin win era ogimuwadde era omwongedde win k'olemezaako okumuvuma omuwangere omwongedde win sala pressure Bajjo kendeeza bintu bite bigende takukiddako Bajjo Sarongo kiddako ekyo kite kyagize gy'onaakoma okulemezaako sympathy yonna ekubaddeko edda waaliye